batambuuza nze omuntu gwe nayambako simuteesaako. Nina akavidiyo ke nalaba ne ŋŋamba maama wange akoze atya leero namuwa ennaku nnya ng'ali wano mu ddakiika ntono nnyo n'asibwa era kati ali wano ne ŋŋamba maama wange amaanyi yagasuza kakati amagi Juli mu nsi bw'oba nga nekyokkwayira omuntu tomwogerangako. Njagala onkoppe weesigamenga nnyo kubikola okusinga ebigambo. Kyova olaba nyiigidde nnyo ekyo ekikazi ekikadde. Mukulu munnange oyo bwe tutuuse okuzzukuza abaana okuba nga alemedde okunoonya akazigo akamuyamba ku feesi ye ereme kufaanana nga kino ekiguudo ky'ettaka ng'ali ku mwana omuto ali ku kyapa ky'omuntu ye ali ku byabameka. Nze siteesa ku bantu bensobola kubaako kyenkolera. Naye mba nsobola kusabira ssaala sikuteesaako. Ate nze siteesa ku muntu atambulira ku booda, siteesa ku muntu gwe nalinguliddeko mmere n'agirya, siteesa ku muntu gwe nali nnyambyeko nga mutademu yadde 10 zange mmeka? 2. Tuba banjawulo nnyo mu bulamu. Olaba bw'ogulira embwa emmere nga nto ne bwegejja okwenkana embizzi esigala ebalibwa mu mbwa ze bagulira emmere. Soogera ku bantu omuntu yenna kasamba nga namuyambako bwe mba namuggyako engalo. Naye omuntu bw'asooka ogamba gundi andoga n'olaba nga akiyimbye okumala ebbanga ng'omugamba nkulogemu olabe. Kasita ali wano tewali buzibu tugende mu maaso. Banaye wandi musonyiye. Simulinaako buzibu. Gondabyeko nze nga muvuma. Tomuvumangako naye olina ekintu kye wagamba nkulogemu ndabe. Nakunya oli wano ate ng'ali wano. Ffe tuli bantu bakulu. Kyova olaba n'omwana gwe bandeetera ng'afuddeko ekitundu olwaleero mulamu. Kubanga tuli bantu bakulu. Nze tata wange yanzaala yali musajja munozi wa ddagala. Newaffe abandaba nga ngenda mu kyalo nyinayo kasubi nnene bweti. Ngendayo nenkumira ebiteego omuliro. Kitegeeza okuva ku lunaku lumu mmanyi ekyo. Ontegedde bulungi? Kiweewa ne kikoofiira ne bannonda. Nga kikoofiira eri ewaabwe ku kyalo gye bannondera nga bwe mbanzirika banzijanjabira waka. Oba oluganda lwange otegedde kati nze. Bakwerijjako. Ebintu ebisinga tusaba bisaba n'ogamba Mukama oyo muleke. Olaba bano ge baali batenda nti nwaggano yajja n'annetondera mu kamera bamanyi yali asula ku ki? Nze kolaba okusirika si kabonero ka busiru ate si bunafu. Ne weewalanga nnyo okuba n'ebigambo ebingi nga ebikola olina biki? Tono. Nze kansigala nnyo kubikolwa. Ebigambo era byebyo byennyinawo sirina bingi. Nalongo tuddeko mu maka oba mu programu nga bweri nti omugole wa leero ensangi zino tugenda mu Ramadhan abaami nga beeyunye nnyo okuwasa abakyala ababiri nyadde nga si basiraamu. Omuntu yenna alina obusobozi mumuleka akole kyayagala. Ono abatalina busobozi alinaako buzibu muwasa wamma kirungi ebawasa tebabakaka. Naye nze muko omusajja gye ndi ewange teri mukazi namba 2 wembeera nze namba 1 mpaka mu 10. Kati mwe abakazi abanafu bajja bawasa nnyo omugeeto bakuteekeko namba 3 mpaka ku 9. Kati mwe abagayaliridde abasajja bamubaleke bawase nze nga bange ng'awasanga awasa ati. Bawo tagenda talifuna. Tasobola naawe tosaagira mu bintu bitasoboka. Tasobola bange kuwasa mukazi yenna mpozi nga nfudde. Kati nga mukazi gwe basiza bayesiza eki. Longo lindako bawo byanjawulo ekitegeeza bawo n'okukwana tasobola kukwanayo. Simanyi naye kyekakasa tasobola kuwasa muntu yenna n'amutongoza n'asula naye ennaku ezi tasobola. Ate abo okwendako mukubiriza abendeko kubanga baba balesaawo mba sibamanyi naye bawasa omuntu aba afuuse nga oba bakinyonyera batya aba afuuse mukazi wa baawo era nga batandika okubala mbu alina n'omukazi ennansana neva. Abo bayendako simulinaako obuzibu mwami wange yeyagale naye tebali wasaayo n'omu kyekakasa kyokka. Obudde buno basenga balina kukola mulimu ky'omutuufu kubanga abaana ab'obuwala beeyunidde nnyo obwannakyeyombekedde nkuliddeko nnyo ng'okyogerako bannange mujja kweyombekera nnyo. Bannakyeyombekedde si bulungi lwakuba naba bulimu ate tulina kubakomerera nnyo lwa nsonga nti waliyo abasajja abatategeera waliyo ebifaanana abasajja n'abasajja. Kati Mukama asobola okuwa ekisirani eky'omukisa n'ogwa mu kifaanana n'omusajja bati nga si musajja. Okitegedde oba?
kati bambi nabo tubasabira yadde yasooka yafuna ekimongwa ky'omusajja mukama amuyamba afune omuki omutuufu omusajja kuba si lutalo lwekigaano ngaokireka kati basenga balina kukola mulimu ki obudde buno because abaana ab'obuwala batuuka n'okugamba nze sirina nasenga ne babapangisa ne bakola batya babeera batuufu kubanga omuntu edda baganda b'abataata baffe baafunanga omulimu okujja n'abuulira omwana nti kati okuze funa kafoolingi oyiro nga kano ogende oyingira ensiko kati omwana akula nga kabakyaza ensiko takamanyi ate neyeewaana n'akula nga senga we tamugambyeko nti omusajja tebamuddamu omukazi bwafumbirwa akola bw'ati kati senga n'ayagala kulabika ku mikolo okwesiba gomesi nakusaako njala mpanvu tolinaawo amakulu go gaba matono kuba bufumbo si kukyala omwana alina okubayo n'ebigambo bya senga bye yawulirako bifo nga tannafumbirwa kati n'amakulu g'abasenga gaafa kuba nabo ate kati baagala kwenda ku basajja b'abawala baabwe senga yadibadda abaana be baadibadda kati omusuubira kukola ki kati abaana ob'obuwala ennaku zino bakole batya okulaba nga balemerako mu maka kubanga wagambye nti mulina okulemerako obufumbo si bw'abanafu buli munafu n'ategeera empola tabusobola obufumbo bubeeramu omuntu asobola okufumiitiriza ennyo n'asonyiwa omuntu nga tannaba kwetonda ate bwetaagamu omuntu nga mugumu ng'agamba nze najja kufumbirwa kati kola by'olina okukola nze wendi jasi kugumiikirizaamu n'okiwamu time nalongo abaana b'obuwala bawa obugambo obusembayo gwe nga nalongo kitone obakubirize neki kye balina okukola exactly ekyo ekituufu because abaana abamu babimanyi naye olumu ne bava ku mulamwa nagamba naye abaleero lwanukankulemu bwenti abawala mwenna abaana abato mbakubiriza n'abakulu buli muwala yenna mulungi ng'alina amwagala w'omanyira nti ogudde ebbeeyi gwe kubanga gwe weegulira emmere weesasulira ennyumba weejjanjaba weebaze mukama kuba osobola obbikola ne si kabonero ka buwanguzi olina okubayo n'omuntu gasobola okukubira ng'oli muki ng'oli mulwadde gy'okoma okwebakibako abasajja abangi ofuna ebizibu ebisiraani ebingi by'olisiivinga kuba buli muntu tomanyi gy'akola ki buli omu tomanyi gy'ava munzikirize nkwate essimu eyo owulire okwewagala kirungi nga mukyali bato naye bw'otuuka mu myaka 3 tonnafumbirwa tonnazaala oba omaze ofuuka loosi eri obulamu bwo lwana nnyo omwana omuwala okweza emyaka 3 nga mu bikusumbuye mu byozungiddemu olina ky'osazeewo mu bulamu bwo nti ndi muka gundi oba nkola kino n'emyaka 3 oba omaze okukaatuuka bannange oba tokyagezaako oba olina kukola kituufu okay bwatyo nalongo kitone bwabadde atubuulidde engeri abaana ab'obuwala gye mulina okweyisa agambye nti obufumbo si bwabanafu mwe abagole abali eyo ng'olowooza ogenze kufumbayo myezi 2 oveeyo mukwano si bwabanafu ate si bwabalowooza mpola okitegeera nze Julie Potential waliwo noono omukazi eyagenze mu swimming pool tusaba aba swimming pool mutusaasire ba swimming attendant mufunengayo swimming pool ze muteeka wali nga ziri reserved nti omuntu aluddewo nga tanaaba amaze mu kipale kya black emyaka 3 anaawugiranga wali mugenda kutulwaza bannange omukazi mumulaba azimbye oba si bunene azimbagatanye bw'ati alinga agenda okutulika mumulese awuge n'abantu abalala lwaki mwagala okutulwaza bannange mukazi kyoyo wali awo yenna azimbye amatama ayogera nga alina byagaya bijja namuyiikira naye funa woowugira funa ekintu ewaka otekemu amazzi afune ekiddira abaana bo n'ennyumbayo naye lwaki ogenda okuwunyisa amazzi ga puulo abantu abalala mwe tuwugira era puulo eyo muginoonyerezeeko batubuli oba amazzi baagakyusiza tugizire kibi nnyo gumanyi omuntu okuddira omuntu alina ekirwadde ne mumuteeka mu mazzi omuli abantu abalamu kikyamu nalongo walaki tomujjanjaba kubanga kati oyo wabayi kuwona namujjanjabanga nga tukula naye kati eddagala alimira bubi kubanga namulekawo takyami gutomulaba yenna bwazimba katonda yali afaanana bw'atyo wamujjanjaba nga mukubiriza kati mira eddagala lyo migendo mira eddagala kuba alina endwadde eziwerako oyo alina dipo y'obulwadde wano alina endwadde ezisuka mwezi nga ziruma omuntu omu ebizigo ebyerusa bwe yabikozesa ku ndwadde z'alina byamwokya bwokya nga eva nyina okumuyira amazzi mbutuse wano kati mpuya ate wano wanje ky'omuliro naye bannaye nakangulube nakangulube otufuukidde ekizibu oyo nakabizi oyo naye todda mu puulu nakabizi nkubuulira weefuge
ebyo bigambo byamanalongo kitone tubeera mu programu omugole wa leero nze Julie Potential nyongera kujjukiza nti eyo yonna gye ntambulira ku mikolo gye mundabira abanyambaza be Basham Bridal Collections basanga bali ku Jemba Plaza shop number K34 balungi nnyo mu byokwambaza any outfit mention it ajja kuba agikuwa kasita ebeera nga ya mukolo ajja kuba agikutuusaako ba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo mu juice ate balina ne ka coffee akalungi juice yenna w'ekika kyonna babeera naye tugenda mu Ramadan omusana gulinga omusana bannange mukubire ku ba Margarita bannange aba Margarita muleete juice wane wa Naalongo anyweko lwaki temuleetera Naalongo juice n'anywako bannange tunaalanga butwa tulya twagala tulanga ekintu kye tunywako Naalongo wamasicho mbalinze banyanguyire kuba n'abakulowuni Japan bampadde fridge kati mulete juice muteeke mu fridge y'abakulowuni Japan katwe temulwawo kwayo bagimpadde sina byatteeka Amina aba Margarita mukibulidde tuteesa phone accessories wali ku bench wanuka opposite shop right balungi nnyo mu byamasimu bannange ebintu twabijja ku TV za mainstream genda okwate essimu beera nayo laba ka program Naalongo kati ya trending nze for you buli when scrolling ndaba Naalongo bannange mugenda mulabira ku ki TV z'abaana mugende mufune obusimu obw'omulembe batika UK used Japan everything ate tebalina copies balungi nnyo ate era bakuwa guarantee kasita obeera nga toyasiza screen nze Julie Potential kambere nga nkusibulira nno mweraba